katuweeyo okusaba. Ayi Mukama Katonda kitaffe ow'omu ggulu, nsaba obuweereza Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye nga tuyiga ekigambo kyo. Njagala ebigambo byonna byonna ayogera olwaleero be nga biva gy'oli, nzembule gw'oba olabika ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Omutwe gwa samuni yaffe nga bwe mwalabye mu brochure gye baweereza guliko omutwe ogamba nti tubeerenga n'ekisa ebbanga lyonna. Let us be kind at all times. Nja kukozesa ennimi zombi kintabuli. Njagala tuse emphasis ku ekigambo ekisa. Kindness. Ekisa kyeki, kitegeeza ki, okinnyonnyola otya? Njagala expert waffe mu byuma atuteereko slide 1 ne 2 tulabe ennono y'ekigambo kino kindness. Ekisa. Weebale nnyo. Nze mujja kuba mubiraba biri very sharp right now. Ekisa kiva mu lulimi olwa Ebulania or Hebrew mu kigambo hesed, H-E-S-E-D. Naye nga hesedi ate etwaliramu ebintu bingi, naye ffe mu Luganda byonna tubigroupingamu tubiyita kisa. Gamba ekisooka waliwo kye tuyita compassion. Compassion kwe kubanga ofa ku muntu omulala, a concern for another person. Ate mu hesedi omwo mulimu ne kindness, oyo gwe tugenda okwogerako, a commitment to provide care. Kwegamba kwe kutwala ekiseera oyambe omuntu omulala, ayinza okuba nga yeetaaga obuyambi obutali bwa ngeri emu. Tuteeko slide eddako nnyabo. Ate kakati ekyokusatu ne mercy, era byonna ffe mu Luganda kintabuli ffenna twabiteeka wamu, naye nga mercy nti kwe kuwa omuntu obuyambi, providing help to someone who has no right to expect this kindness from you. Gamba mu biseera bya Yesu twalabanga oba abazibe oba abalema nga bagamba Son of David, have mercy on me. Naye era nga bwe nti mu ntapute yaffe gamba nti nkwatirwa ekisa, nyamba. Ekisembayo steadfast love and royalty, eno hesed ono number D. Basically ali deep commitment to and relationship with another person. Gamba nga hesed yali wakati w'omwami n'omukyala. They love each other, they show each other kindness and mercy. Naye ffe tujja kuconcentratinga ku biri ebisatu kubanga byonna bigendera mu kisa. Nyabo slide weebale nnyo. Kaakati oyinza okwebuuza n'ogamba nti lwaki, why do we have to be kind? Lwaki tulina okubeera ab'ekisa? Answer number 1 gyetusaana okulowoozaako nti lwakuba ne Katonda kitaffe yatutonda, our Father in heaven, naye wa kisa. Bw'oba eyo reason yokka yandibadde emala. God is kind, Katonda gwe tusinza wa kisa, naffe tulina okubeera ab'ekisa. Kaakati twagala tulabe, tuteereko slide eddako number 3. Tulabe expressions of God's love. Katonda gwe tugambye nti wa kisa, atwagala mu ngeri ki? Slide number 3. Yes, that's 3. Okay, weebale nnyo. Yeno y'engeri Katonda gy'atulagamu ekisa kye. Okusookera ddala, asonyiwa ebyonoono byaffe. He pardons us of our sins if we repent. Waliwo condition tulina okwenenya. Omusomi waffe njagala otusomere mu Tito essuula ey'okusatu.
soma verse 4 to 5 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano. Tito chapter 3 verse 4 to 5. Naye obulungi obw'obulokozi waffe Katonda n'okwagala kwe eri abantu bwe byalabika, n'atulokola si lwa bikolwa eby'omu butuukirivu bye twakola ffe, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa, olw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, n'okufuulibwa abaggya Omwoyo Omutukuvu. Weebale nnyo nnyo. Oyinza okuddayo ku slide number 3 gye tubaddeko. Okay. Ekyawandiikibwa kigambye nti Katonda atusonyiwa si lwa kubanga tuli batuukirivu naye lwa kisa kye. He pardons us of our sins nga twenenyeza. He provides for our needs. Atuwa ebintu bye twetaaga on a daily basis. He protects us daily from harm and danger. Atukuuma, atutaayiza obubenje bwonna obwandibadde busobola otutuukako. He answers our prayers. Addamu essaala zaffe. He shows us the path to eternal life. Atulaga ekkubo eritutuusa mu bulamu obutaggwaawo. He keeps his promises. Atuukiriza byonna bye yasuubiza. He is present with us and is involved in our lives. Ali naffe buli lunaku mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Olukalala luno lisiti eno osobola okugyongerako ebintu ebirala bingi zebiro bye nalonzeeyo, naye gwe nga omuntu personally osobola kugaa nti kanyongereko na kino kuba kindaga ekisa kya Mukama, kanyongereko na kino, kanyongereko na kino. Naye waliwo abantu abeebuuza kati naye ddala Katonda bw'aba wa kisa nnyo. Nyabo slide osobola ogijjako for now. Katonda oyo gwe mugamba nti wa kisa nnyo bw'aba ddala wa kisa, lwaki mukyala wange yalwala nnyo ne tusaba n'atawona? Katonda oyo gwe tusinza bw'aba wa kisa, lwaki immigration empapula zange tebazikomyawo, tebampa permission okukola? Katonda oyo bw'aba wa kisa, lwaki lisiti ey'okwemulugunya eba mpanvu osobola lwaki? Naye buli lw'obanga ne temptation eyo okubuuza okuquestioning ekisa kya Katonda, jjukira ekintu kimu nti gwe nange tuli boonoonyi lukulwe, ng'ate tumanyi nti empeera y'ekibi kwe kufa. Oba tukola ebibi n'atulekawo n'atusonyiwa, it can't be any more kindness than that. Ekyo kyekisa ekyoku ttoopu. N'olwekyo bino bye twemulugunya temuli. Yatufiirira n'atusonyiwa, ekyo kintu kikulu nnyo. Tusinza Katonda w'ekisa. Katonda waffe wa kisa nnyo era atusonyiwa. Kaakati omusomi waffe nnyabo tusomere mu Baggalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olwa 22. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi n'okukkiriza. Weebale nnyo nnyabo. Muwulidde ebibala babitusomedde tubimanyi bulungi. Ebibala biri 9 if I counted correctly. Naye ekisa nakyo mwekiri. Kino kitegeeza ki? Kitutegeeza nti tosobola kweyita muntu aliko Omwoyo Omutukuvu nga toyina kisa. It's not possible. Ekyawandiikibwa kitugambye nti ebimu ku bibala eby'omwoyo kye kisa, kindness. Bw'otoba na kisa kitegeeza ekintu kimu kyokka. I'm sorry to say this. Kitegeeza nti mbutuufu tolina Mwoyo Mutukuvu. Si kisa kyokka naye n'ebibala biri byonna nga bwe tubisomye byonna bigendera wamu. Bw'ogamba nti olina Omwoyo Omutukuvu, oyina okulaga ebintu ebyo byonna.
ebiri mu kisa ebiva mu mwoyo omutukuvu nga yakulungamiza. Ekisa kirabo kiva eri Katonda. Kindness is a gift from God. Ffe tukozesanga ebyombo vessels, mwayisa ekisa kye, ffe tuba tukiraga ensi, naye ng'ekirabo ekyekisa kyo kiva wa Katonda. Ate ekirala kye tulina okumanya ku kisa nti ekisa changes everything. Kiyinza okukyusa family relationship, kiyinza okukyusa omukwano gw'olina n'abantu, kiyinza okukyusa enkolagano yo n'abantu ku mulimu, your co-workers, and so on and so forth. Bino byonna bigwa wansi wa kisa. Tewali muntu mbutuufu ayagala kudiilinga na muntu atalina kisa. Okay. There is never a reason not to be kind. Ne bw'oba onyiize nga waliwo omuntu akoze obubi, muddemu n'ekisa, mulage ekisa. Oba mukozi muno abadde unkind, alina ky'akoze, alina ky'akwogeddeko, Bayibuli etulagidde nti mulage ekisa. You can win them over. Baga nti omuntu ono nga wa kisa. When people mistreat you, baddemu na kisa. Oba waliwo omuntu ku beltway akusaze maaso, oluusi n'akuwa ne obscene gesture, oyo naye tuli supposed somehow kwogera kumulowoleza kisa nti aye Mukama yamba omuntu oyo, so si ku revenginga. Bw'akuyisa naawe n'olinnyo omuliro, naawe oyagala ogenda omuyise omucutting off, kuba naawe yakukatinze off. Asi bwe tusaanye okweyisa bwe tutyo. Oluusi bw'okola ekintu ng'ekyo, omusajja ayinza n'okugyayo emmundu, tebigenda bulungi. Oyinza okweraliikira kandi naye abantu bayinza okupita push over, oba ojja kumpita nti ndi Ssekibotte, omusajja ebbanga lyonna wa kisa, aba asimayiringa. Actually it's the opposite. Omuntu alaga ekisa eri banne, ba co-workers, ba neighbors, aba alaga maanyi. That is really very, very powerful. Kubanga Katonda ye bw'aba ow'ekisa all the time, ate atuwa empeera olw'okubanga tukoze ekisa. Ekisa kikulu nnyo. Era bwe tusomere nnyabo mu Proverbs chapter 3 verse 3, engero chapter eyokusatu olunnyi olwokusatu. Okusaasira n'amazima tebiikulekenga, bisibenga mu bulago bwo, biwandiikenga ku bipande by'omutima gwo. Weebale nnyo. Ekisa olw'okubanga kiri important nnyo, tagambye nti oba tukiteeke mu pockets, tagambye nti oba tukiteeke mu socks eyo tuleme kiraba, agambye nti mukyambale mu bulago. That's how important it is. Wear it around your neck ng'ekijjukizo nti leero nina okuba ow'ekisa, leero nina okuba ow'ekisa, leero nina okuba ow'ekisa. Batugambye nti tewali excuse. You can't take a break from kindness. You should always be kind. Ate obutaba na kisa, ngenda kubanyumiza story eno eyeraliikiriza naye nga tetunagisoma. Njagala omusomi waffe atusomera ebyawandiikibwa bibiri back to back. Matayo 5 olunyiriri lw'omusanvu ne Matayo 7 verse 12, byonna bisome back to back. Okay. Balina omukisa ab'ekisa, kubanga abo balikwatirwa ekisa. Balina omukisa ab'ekisa, kubanga abo balikwatirwa ekisa. Okay, 7:12. Kale byonna bye mwagala abantu okubakolanga mmwe, nammwe mubakolenga bo bwe mutyo, kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Weebale nnyo nnyabo.
twebuuziza lwaki tulina okukola ekisa. Bayibuli etugambye nti balina omukisa ab'ekisa kuba nabo balikwatibwa ekisa. Ate olunyiri olulala lw'osomye nti ebintu byonna bye twagala abantu okutukola naffe tubakolenga mu ngeri emu. Whatsoever the way you want other people to treat you, naawe bw'oba obayisa. Naye ngenda okubanyumiza story eno. It's depressing, very disappointing. Ey'abantu abataalaga kisa ekyavaamu omukyala n'omwana yali unborn bombi ne bafa. Just because no one showed them any kindness. Byali Mityana, omukyala yalina muwala we ng'ali lubuto lwa balongo. Bwe kwatuuka okuzaala omuwala ono, omulongo omu n'asobola omuzaala nga bakyali eri mu kyalo. Naye bambi unfortunately owookubiri n'alemererwa okumuzaala. Ate yali aluuzinga omusaayi mungi. Maama mukazi wattu n'apanikinga n'anoonya emmotoka. Ate omanyi emmotoka bwe bonooyingizaamu omuntu ableeding nga bongezaamu ssente kuba bajja gikiliininga. Ne bamutuusa ku ddwaliro e Mityana. Omukazi agenze alajja nabambi agamba naasi bannange munyambe, muwala wange ableedinga, yazaddeko omwana omweka, omulala alemeddwa okumuzaala. Bannaasi abaali ku duty ne bagamba omukyala ono nti kakati omanye enkola yaffe wano, sooka ogule ebintu bye tugenda okwetaaga omukolako, obireete wano. Mukazi wattu mu paniki, obusente bwe yali alinawo n'abigula. Leeta kiri, goyinda kugula gloves, tuleetere kino, tuleetere kiri. Bw'amala obireeta ne bamugamba nti ate kaakati omusawo alina okukola ku muwala wo taliiwo, tuwe airtime tukubire omusawo. Ebintu bino binyiiza nnyo kuba omusawo yandibadde ku duty. Omukazi ali wali muwala waafa, she's losing the blood. Long story short, omukyala ono n'omwana omulongo oli gwe yatannazaala bombi ne bafa. Waaliwo minisita mu biseera ebyo, minisita w'obulamu nga bamuyita Dr. Malinga, n'agenda n'amawulire era nga nti anyiize nnyo bino bibeerawo bitya. Gwe byakomaawo. As far as I know, nobody went to jail, nobody was interdicted, nobody was fired. Omukyala n'afiirwa obulamu bwe kuba tewaali muntu ku bano bonna abaali ku staff eyali asobola okumulaga ekisa. It's shocking, but that's the world we live in. Kaakati nnyabo tuteereko ka slide akaddako ka number 4, kubanga bannayuganda twebuuza nnyo, naye ndi bwe nkola ekisa kino kye ŋŋamba. Number 4, nfuniramu wa ng'enjogera bw'eri. Mu kisa kino nfunamu ki, mulimu ki? Naye bwe weetegereza waliwo omukyala Dr. Michelle Robini yaripootinga ku research gye baakola ekwata ku kindness. Bye baazuula byewuunyisa era ffenna twagala tubyetwalire. Yagamba nti abantu abalaga ekisa baba basanyufu okusinga abalala. Ekyani atandikyagadde nti abantu abalaga ekisa balina less stress. Ekyani atakyagala nti abantu abalaga ekisa baba ne better relationships, enkolagana yaabwe n'abantu abalala kababeere bakyala baabwe, ba boyfriend, girlfriend. Those relationships are better bw'oba nga oli wa kisa.
They are more successful in business. Oba ogenda okutandikawo bizinesi, ekisa kikuyamba. Obufumbo bwabwe buba bwa ssanyu okusinga obw'abalala. Ate kano akasembayo nakaagadde nnyo nti abantu abalaga ekisa bawangaala okusinga abalala. Anda ebintu ebyo research nange sibipanze bipange, naye bw'otunula lisiti eyo, lisiti nga nnungi. Ababadde babuuza nti nfuniramu wa weerabiddeko ekisa kireeta ebintu ebyo byonna byonna. Naye kyandibadde kirungi nnyo mu kifo ky'okubuuzanga nfuniramu wa, ekibuuzo kibeere nti ani yeetaaga obuyambi bwange leero? Ani gwe nnyamba olwaleero? Ani gwe nkolera ebikolwa ebyekisa olwaleero? Ate baakizuula ne kampuni ennene, corporations, omukulu wa kampuni bw'abanga akozesa ekisa nga model, operation model mu kampani ye, ng'abakozi, nyabo slide osobola ogitugirako, abakozi be bonna ng'abakwasisa kisa, bazudde nti kampuni ezo ziba very successful. CEO wa kisa, ekisa ekyo kirabinga off kuba n'abakozi baba ba kisa. Ate gwe nga customer bw'ogenda mu dduuka, omuntu n'akukwata n'ekinyabo tukuyambe tutya, si obadde onoonya ki, ne bakulaga ekisa ekyo. Ate naye bw'oddayo ojja kutegeeza mikwano gye bona nti bwe muba munoonya ebyogula, that is the store to go to. Bantu ba kisa, bakussaamu ekitiibwa, bakuyamba okulaga ebintu byonna by'onoonya. Business ezo ziba very successful. Okay. Acts of kindness tekirina kuba kinene nnyo. Ekisa gamba okwata oluggi n'oggulawo, abantu ne basooka ne bayingira ahead of you. Everybody can do that. Okubeera ku bbaasi n'olabawo omukadde nga Kasule nga talina bw'atuula, n'omuwa entebe yo, ekyo kisa. Oba n'olaba kamuzeeyi bambi nga keekutte ku kyuba buli bbaasi lwenyeenya n'ova mu ntebe yo, ekyo kisa. That doesn't cost you anything. Oba oli ku nnyonyi bambi waliwo famire babadde beetagayo siiti emu yokka okuflyinga nga famire, ne bagamba nti ssebo oba nnyabo, ofaayo bwe tuswikinga siiti zino, nze nzije ntuula gw'otuule wano, famire yange egende nga tutudde wamu. Ekyo tekirina buzibu. Naye waliwo abantu b'osobola kulaba nti bamugambye n'agaana, nze siva mu ntebe yange. Simple acts of kindness. Okay. Okuyamba mu everyday, oba waliwo sino agudde n'ogamba nti neighbor wange mukazi mukadde kaŋŋende muyambe, mugirewo sino mu driveway. Acts of kindness. Oba owulidde nga waliwo disaster, musisi yagudde egindi, oba waliwo flooding, ne bakola ADRA, n'akola omulanga ti banaye tugenda okudduukira abantu b'egindi, n'owaayo ssente. Those are all acts of kindness. You know, abantu betuyamba gweoyinza okulowooza nti omukoledde akantu katono nnyo, naye what you consider small could have a very big impact on that person's life. Oyinza okusanga omukazi gw'oyambye n'omukwatira ekisa n'omuwaayo oba $20 gy'obadde nagyo, kiyinzika okubanga zeezo z'abadde yeetaaga okugula baposho n'ebijanjalo, babadde tebalina kye balya. Gw'oyinza okulowooza nti ky'okoze kitono nnyo, naye ng'omuntu gw'okwatiddwa ekisa y'alaba nti obulamu bwe obukyusizza kinene nnyo. Tusaana okujjukira nti buli lwe tukola ekisa tuba tulaga obulamu bwe tukkiriza nti tutambulira mu Kristo. That's why we show kindness to others. Abantu ne balabawo enjawulo, omuntu oyo waliwo enjawulo, yatukolera kino, yatukolera kiri. Ate naddala bayinza okulaba naye si ye mugagga ennyo ali awo, naye
atoola ku bintu bye n'atutoolerako n'atuwaako by'atuwadde. Kaakati wano wagamba nti faith is a demonstration of God's grace at work. Omusomi waffe njagala otusomere ebikolwa by'abatume essula ya 28 tulabewo ekikolwa ekirala ekyekisa wano ekyogerwako. Bannaggwanga ne batukola obulungi obutali bwa bulijjo kubanga baakuma omuliro ne batusembeza ffenna olw'enkuba eyatonnya n'olw'empewo. Olw'enkuba eyatonnya n'empewo. Kati bano all they did was ekintu ekiri simple, baakuma omuliro, baakuma ekyoto, which to them was probably not a big thing. Naye ono akyogerako nti baakolwa ekikolwa ekyewuunyisa kubanga twali tutobye, enkuba etukuba, eriyo empewo, ne bakola ekikolwa ekya kindness. Ne bakola ki? Ne batukumira ekyoto ne tubuguma kubanga twali tunyogoga. Okay. Acts of kindness can allow people holding very different political views for being friends. Ekyo kikulu nnyo. Tuli mu environment eri very polarized. Ono w'ekibiina kino tayogera n'ono, baagala kulwana, si wano wokka naye ne Uganda. Naye kyewuunyisa, simanyi abasinga ndowooza mwajja mu America ng'abantu bano tebakyaliwo, naye waliwo abantu babiri abeewuunyisanga. President Ronald Reagan mumujjukira bulungi, nga waliwo n'omusajja omulala yali Speaker of the House of Representatives nga bamuyita Tip O'Neill. These people politically, they were as different as you can be. Nga bw'ogamba nti opposite poles. Ronald Reagan yali conservative Republican. Tip O'Neill yali liberal Democrat. Nga baba balwanagana all the time. Ono bw'ayagala okuyisa ekiteeso kye ng'ono akisabotaaginga. Naye ng'ekyewuunyisa abantu kyebeewuunye ennyo. Baali very kind to one another. Nga kisoboka kitya? Waliwo omusajja yali omutafu w'omutwe yagezaako okutemula President Reagan. N'amukuba essasi erimu ne Katonda n'ayamba essasi lyajja within 2 inches okuyingira mu mutima. Ronald Reagan ne bamuddusa ne bamutwala mu ddwaliro erya GW mu Washington. Naye omuntu eyasooka okujja okumulaba mu ddwaliro yali Tip O'Neill. N'afukamira ne basaba. Tip O'Neill n'arecitinga Zabbuli ya 23. Nekiba kyakulabirako kyanagati abantu ababa politically bali opposite, baba balwana politically kino ki, naye nga basobola okuba n'omukwano ogwenkana awo nga kiva mu bikolwa ebyekisa buli omu byalaganga munne.